mwali kululwe twabagamba abo bamongi tebawulira buli omu ali kululwe. Nga tukyatambula ne pulogulaamu bitandise okunyuma nziramu nga tukyali mu pulogulaamu ya bitandise okunyuma ndi wano bategeeza nti enkambi ya NUP yaguddemu nabe. Nziramu enkambi ya NUP yaguddemu nabe etya. Obutwa bufuuse obutwa. Obutwa bufuuse obutwa. Waliwo omusajja yali akuuma Bobi Wine gwe bayita Ashraf. Omuvubuka oyo nawulira baamuwa obutwa yali Kanyama. Bwe basiba eri mutwe Akireewo Gaddafi waliwo omuvubuka eyasigala akuuma pulezidenti waffe bamuyitanga Ashraf. Ashraf n'addamu okumuwulira nga bamuwadde obutwa. Era Ashraf yapookya ng'obutwa bumunyoola mpaka Ashraf we bamudduse Nairobi. Ashraf n'ajjanjabwa n'afunako operation era yakomawo n'abeebaza. Oyo twamutaasa yatwebansaze nkyalina ku macupa ne kati nsobola okwogera siyinza butasiima era wenkuutira bavubuka bannange mwenna amazima kintu kikulu n'okweyisa obulungi mu bantu kintu kikulu. Singa mbadde neeyisa bubi mu bantu sandisobodde kufuna buyambi. Oyo nga tumuvuddeko Ashraf. Bobi Wine alina omuyimbi gwe bayita Mukunja Atasera. Mukunja Atasera bamwetako Kona e London. Era Bobi Wine yamulinyisa ennyonyi n'ayimba naye e London. Amawulire ge n'akafuna Mukunja Atasera ali mu ddwaliro. Yalidde oba baamuwa obutwa. Era Mukunja ayogera bw'ati mu mbeera gy'alimu. Wuliriza Mukunja ng'alaajana. Bange munyambeko mbengayiridde obulwadde tebubadde bw'amaanyi naye nyinza okufiira wano mu by'okusaaga ntandisosesemu omusaayi seetaaga ssente neetaagayo dokita omu ambeere tandisosesemu omusaayi kingi wange taata taata munyambeko ensonga ebadde ntono naye erigejja wane mengo abasawo bagezezzaako naye basitudenti dokita bangi bambi bakoze omulimu gwabwe netaagayo dokita omu abantu bange naye nga mbajjukiza obutwa bufuuse obutwa mu Nuupu. Abantu bagabira ddala obutwa mu Nuupu. Obutwa bufuuse obutwa mu kampu ya Nuupu. Obutwa budduka ate butabuse. Bannange obutwa gye buli mwegendereze bimulya. Era nda ninawulidde mulina obutwa mutegese obutwa mutegese penga gyali obutwa nesijja kubulya. Naye ate nga mbajjukiza ti Sheri mixtape ebindabinda awo ng'avuddewo. Sipiika Anita Amongi bitandise okunyuma. Nze nno bulijjo munnaye bagamba bulidde enguzi nga simanyi. Emmotoka ya sipiika bulijjo sigiwanga budde. Ntegeezeddwako nti mu Afirika erimu yokka. Abamu bane bagamba mbu eya Dangote simanyi mbu eya Diamond Platinum nedda mbu zirimu ebika. Eya sipiika njawufumuko. Ekisooka bagamba ebadde bulletproof. Keita musasi. Engeri gyeyakayakamu tekukikwetagisa genda kuhanimuunu kuba engeri gyemasamasaamu waggulu awo. Bwe baali bagireeta nga bagijja ku kisaawe ensiya gye yali esiiyamu ng'etambula ku kkubo bweti esiiya ng'esiiya ng'omusota emmamba nakyala ng'ali mu galubindi ng'agirinze etuuke. Naye omukyalo ono alina ebyobugagga bingi nnyo. Nalabye ennyumba ze nno bulijjo manyi bamuwaayiriza. Nalabye ennyumba ne ŋŋamba kaatangalaase. Ng'alinga azimba emyuziyamu.
ettaka gye yaligula simanyi, sente mmeka simanyi, naye ekizimbe ekiriko galikwoleka kiki? Naye mbu kyekimu ku bya sipiika kyekimu ng'oggyeko zino assets z'alina e Bulaaya, naye mbu kyekimu ku kizimbe ky'alina. Mbu ebyasimanyi Rolls Royce ebyo mu bise ebbali abadde alina ku mamotoka agawera AAA. Anita Amongi bagamba abadde n'essamba ly'enjaga ku sayidi ze ewaabwe e Buduuda. Plantation namba bali manjaga. Plantation namba e Buduuda bali manjaga. Legally approved era abadde ali manjaga. Now, bwe mpulidde Kabanda ng'alina speech gy'awa ng'agamba lugo omusajja simanyi Abbott gwe bagenda okuteekako nga sipiika. Kabanda alina speech gy'ayogedde, sooka ogiwulirize. To inform you that I have been directed by my chairman to inform you and your family and the members of parliament who are here that you are going to be the next speaker of the 12th parliament. Kabanda nno aba ayogera oyinza omuyita ng'omuntu omusibi w'akapapula ka beeti tali serious. Ne Kabanda bw'omwanukula ofuna ebizibu. Omuvubuka simanyi Museveni kikyamula bamukko ne omusajja oyo simanyi gwe bayita Simanyani Muhoozi. Kabanda gye bamutumamu oyinza okuwakana ne gwe bawa obubaka. Era bamusibidde obubaka obulala bubwa butuusizza ng'alina gwagamba oyo nti agenda okubeera simanyi sipiika addako. Ne sipiika addako ntegeezeddwako nti nno muzinyi wammana. Nguddamu. Sipiika addako bangambye nti tazinye mmana bitooke bye bigwa. Asosola nga buno obwennyanja bw'effire bwe muli e Mulungu. Anti abakazi alina. I don't feel embarrassed about it because my heart is pure. This lady here is the mother of my 5 children here. For 5 years she was not here. She had some medical issues. She was away. And as you know, it's very hard for an energetic man like me to stay without a woman. I got another woman. And that woman is Dr. Ted. So those of you who want to judge me, go ahead. Nambozi. Neba MP mwenna abakyala abali mu parliament. Ono gwe baleeta mwambale jjiini. Mutandika okwambala empale za jjiini kuboona ayinza obutabira mwangu. Yandiba kasumaali. Naye mugwe baleeta. Tunaabiraba nabagamba mawu. Tunaabiraba.